Simanyi ntandikire ku mubbi wa Manchester United, ntandikire ku ya CCTV kamera. Nkuletedde obutambi bubiri bonna nga bukola ku nsonga z'ababbi oba buli ku nsonga za bubbi. However, kale nako omujaye muwagizi wa Manchester United neera bamumanyi ku kyalo kati munnange emitawana we gyatuuse bakulembeza kireeri nti omuwagizi wa Manchester United embwa zamukutte olw'ensonga yabbye emmwanyi za neighbor. Just imagine. Nebunene butambi bwombi bubiri kambukuwe. However, kana ka CCTV kamera kafunemu ekyokuyiga. Otakafunamu ekyokuyiga at least kashalingire munno gwomanyi ayinza okubeera nga asobola bulungi nnyo oba nga potential client eri ababbi abafaanaganako nga bano. Obutambi bwe buno naye nga sinabeera nga mbukutyako kankusaba subscribing and SMX Media tujja kukola mu missing updates naddala nga zino. Akantu kano mukawe ku budde tomanyi akayinza okuyamba naddala abakola mu maduuka. Waliwo obusajja buli bubiri, busajja bulinga buyindi bulinga busomaali, so akasajja ke kamu ke kakali mu kiswete ekya yellow akazze ku dduuka lyange. Bubeera bubiri bujjira ku boda, akamu kasigala ku kkubo nga kali ku boda, akalala ne kakyama. So bwe kakyama ne katuuka ku dduuka nga kasooka ne keetegerezera okalaba nga kamagaamaga. So kati we katuuka ku dduuka nga kabeerako kye kakusaba, kati nze kansaba earphone. So we kakusaba earphone mu wallet yaako kabeeramu n'olusente lumu, ebiseera ebisinga oluusi kabeerako ebiri olulala kabeerako etaano. Kati we kakusaba ekintu kyonna kye kakusaba tekasooka kulamuza. Kati nkasooka kagira nkamala kagamba mpa balance. So kati nze nakawa earphone eyo yali ya mutwalo, tekasoose giramuza. Kati bwe kagisupakuludde we bati n'obeera nga akawa balance. Ne kabuuza ya mmeka, hano kagamba ya mutwalo, ne kagamba onsedde. Nziriza sente zange sijja kasobola kagula. Kati gwe bw'omuwa emitwalo 5 n'ogimuddiza nga abaako ekirala kyakusaba ng'abeera nga azikuddiza ssente, waba nga azikuddiza ng'amala azikweka. Nga bw'olaba akoze awo. Kati gwe omuwaayo endala kati nze yazzeemu n'ansaba akalala ka earphone kabadde ka 15,000. N'amala n'agamba naye kano tekajja kunkolera, ogenda kumpa kano ak'omutwalo. Jjukira sente wazimuwadde dda n'azikweka. Kati gwe kikubeera mu 20 sente yazikuwadde ng'amala akusaba balance, ng'amala yeeyongerayo, awo obeera oweddeyo.